Mbaniriza nnyo ku YouTube channel Feel Life Experience Uganda nange mwana mwala wa Asha nava nabatuva balungi mwasibye mutya mbole mutya kansubire nti mbole bulungi nnyo nnyini ate nga gompya nkujukiza subscribing onyige awawali akade buli lwe tuleeta tubere nga tukuwaki notification ate nga munange bagambe bya social media tebigwaki malo jo mukyala manyikidwa nga Grace Kahn n'omwami amakidwa nga Giovanni Luzinda mukijjukirako nti banene ababiri beeyagalako nga bakyali mu The New Eagles munnange ng'ate Giovanni Luzinda yeeganda Grace Kahn n'akomba ne kweri n'agamba awawa munnange ng'agamba tasobola kwagala Grace Kahn era simwagala kumbe waalimba munnange omukyalo ono avuddeyo ku live yakiti kutukunaga bannange omusajja wange nkyamisinga Giovanni wange nkyamisinga Grace Kahn byonna abikoze tetumanyi kivulu kyekimuuba Grace Kahn laavu yekyamuluma ekituufu kyeki twali tumanyi Grace Kahn mami Grana waanaagendako ewa pasita Bujingu newa mami Makula bagenda kuba mukansolinga bamubuulira abeerenga atebenkera ng'omukyala nga tatalimuko ddala nga Grace olinga yeddirenga bimukwano ne munange naffe byatusobedde era gula agambe omusajja wange ekifo mu mutima kikyaliwo ekifo ekyo kikyaliwo kyokka gule wuuyo yagenda n'afumbirwa eyafumbirwayo yazaalayo ewa Prince Omar n'oli n'agenda n'abaza kwegamba bagamba ebintu bya laavu tosaayo kikyo Grace Kahn alinga eyalookingiramu bw'ati ne Giovanni Luzinda tubuulireko ekikola otya anko kubanga omwana watono okubeera nga buli lwe yeebaka bw'ata alooza Giovanni Luzinda buli lwasimuka alooza Giovanni Luzinda really? Baana mmwe lwaki mukola ebintu ebyo gwe n'obulungi atuwuliriza ku life experience gamba tuula kalira owulirize emboozi y'omukyala Grace. My phone doesn't. I don't know. Okay, cool. I know. This is what I want. I really want to try Jovan back because I know he can be available. He can be available, very available for me. And I know his status anyway. Yeah, I know his status and yeah. I want him back. I want a friend. I want a friend that I saw in him in the first place. Naigo butafa ku manya positive, my negativity or what. I'm so positive. No one could end him ready. By the time I leave here where I am, yeah. Oh, Kisha. Salima, read this Kisha Hana Inachagama. I want to buy you Butunda, my mommy's best female artist. Oh, Kisha. Oh, thank you, darling. Freaky DJ.